olunaku lupya ne wiki yino mpya kyosalawo okukola olunaku olwaleero kyekigenda okukwawula mu balala. Tukugamba nti week gitandike na hard work naye okusinga ennyo gitandike na VV wansi ng'oyagala ne Mukama Katonda yali waggulu ennyo abe nga akukwatirako mu buli nsonga yonna gy'ogenda kuba ng'okola. Tukwagaliza naffe wiiki maridadi sana si lunaku lwokka obe nga olusukkuluma ku balala ng'era Mukama Katonda akusesetula ddala ku ddala ofuuke ow'eddala. Amanya Charles James Senkubuge, program Omusunsuzi, highly explosive and 100% unpredictable. Tuyinza kumanya ki tugenda kwogerako, tuyinza kumanya ddirwe tugenda okubaluka ne tugamba nti tukukulisayo mu misinde gya Ssaabasajja yanyiridde. Naabagereka w'e Buganda, thank you for being that beautiful. Sirinzeka babuzeeko. Oba kinyongera okubabuuza ko ne mbagamba nti musiibye mutya, mwasuze mutya ate mwasiibye mutya. Twebaza Mukama alokeesezza atuyisiza mu weekend nga tuli balamu olunaku lwa leero leero zuukuka goloka n'essuubi otandike okutambula gonoonye kigattako labanga kyokola kikugattako tekikutoolako kyoyogera kigattako kikutera emmere ku ssowaani twala abaana bo ku ssomero kisasula school fees okusinga okwetamba bintu by'ekisirusiru ebitagasa bitazimba noonya kyolaba nga kikugattako. Nkubuuzaako muganda nenga nti amanya nze Jennifer Fullfigure atati yampalana ndi wano okubategeeza nti program ya Omusunsuzi sawa tuba tusimbudde nga twatusedda okubabulira biki ebigenda maaso biki eggwanga lyonna mu dakiika mbale musabi tuba tulirina olikabale kaseso oyagala kusimbula ogenda bundi bujjo ogenda malaba pakwakirira beera ku salt kubuli ekiriyo oyinza okubanga ogenda kusimbula nga tewali ekibaddeyo oyinza okuba ogenda okulaba ate yavudde yazee Kampala byonna ku Salt TV mu dakiika ntono nnyo obeera omaze otegeera eggwanga lyonna tuba tulirina mu ngalo. Sirinzeka ne kojja yatusedda nembala musaako nti mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mwekuumira ku Salt TV. Robert Mutebi nyine field gegange mujebale mu weekend atwagiseemu na kusaba atwagiseemu na sanyu atwagiseemu na kuwaga abagamba nti tuli ku drip babalimba tewali ali ku drip baana abagibaddeko nako olweggulo ate bazze wano bakoza ate lwaki ogamba nti tuli ku drip efuse drip oli ku drip tubala musanyo mwebale nnyo mwebalege ebya drip byabwe ababadde ku drip nkugambye bakedde kola kati ate drip gyoyogera amulabi wa Salt TV asijitegeera bwetutandika naye nga tugenda kubanga tubatuusako buli kimunga bwe kyabadde mu weekend buli kimunga bwe kyabadde ng'ate twabadde n'ebintu bingi byabadde mu weekend gwewera bwezi ku Musunsuzi ogenda kubanga obimanyi mwabaddemu n'enjovu ewenyera babulire enjovu omutuko weyewalampye abagiri okumbabulire ng'ogwekaaka era gwekaase nede gunamenyeka yaseeredde eri ku drip njese mu ddwaliro omuti guyonga naye tegwamenyese omuti guyonga kojja takkiriza bukkiriza naye enjovu eri ku kitanda nti omuti bajja kugituwa gugira guti naye saa yonna empewo egutereeza muti guyonga bagitadde ku macupa kati omanye amacupa geriko gaweze 7 abali ku macupa tujja babaweereza musaaya yaffe tujja babaweereza kojja takkiriza bukkiriza mulabe ndi eri abali ku macupa wali abali ku macupa ababadde ku macupa weekend yonna muti gwekaase embirizi nezigongobala naye omupira munyiivu muzibu mpira gweggulo gwabaddemu ebyafaayo emipiira gyantamye ku ssaawa 10 bebekulu yawanise yagambye kansigaze zuwe mu ddakiika oba munya natunde nabadde nina bwendi okutula ku simu nga Arsenal golo 2 ng'enjovu erina 2 neŋŋamba bannange bagenda gikuba golo 7 mu nsi tewali kintu kizibu nga kusamba ttiimu eyeetaasa obutaddayo n'okusamba ttiimu eyagala ekikopo kati awo amagulu bagamenyeka era kyekyabadde olunaku olweggulo amagulu gamenyese ate lwaki wadde naye nedda abazungu olaba bebekulu awanika yagambe kansigaze zuwena tasobola kuva ku Arsenal ebyaseno mbitadde musala tasobola givaako era ebyo babyogera omupiira gwakaggwa big size nkubuzaako ndabira zuwena anyirira alinga ekyokulya ennaku zimutwala speed abantu batuvuze speed naye abantu abali mu love batuvuga love ya bujingo ne makula ne bebekulu ne zuwe bannange ne ya mama nabagereka ne Ssaabasajja ni nabagereka ne Janet Museveni andi gwaidda twayimbanga sekanyolya gwe muwanvu tuwulire ebyekibuga ebifaananyi bajja bibala gwe investigator sebo kiki ekigenda maaso mu lubiri eryo tabu teri tabu mu lubiri tewali tabu naye mama nga ali wonderful wati love nga mpitirivu mukwata bati kati kiro nga naye ali eyatutte engalo ne batazikwatamu kyabadde kyekyo
ani yatutengalo wolugu balazeewo ndi uno bayadagenda okubuuza ne batamukwata mu ngalo awo incident eyo saagirabye yabadde nange nga sinagiraba eyo eyi kankanoonyi naye nga alayika bw'aba yabadde munene wayinza okubaawo ensonga naye Ssaabasajja Kabaka waali Katikkiro waali ngali Obuganda nga Obuganda omulangira gwa Ssajja waali good morning sana bannaddiini nga weebali ekitiibwa ekitiibwa kya Buganda Ssaabasajja ng'anyiiya mugumwa gumidde bw'ati nagalaba empologoma awuluguma mwebale kwetaba misinde nnyongera okwebaza omwaka Bonsubuga owa Busiro yatugulidde t-shirt miliyoni ebiri aga mbala munagula miliyoni aga omukyala Emily Smith abeera mu America ojja wanga yampeza sana gwa t-shirt mwambale munyumembo Ssaabasajja Kabaka nga Emily Smith thank you so much twaguze mijozi ne tunyuma ne tunyirira abantu banyiridde abantu bayagadde bwe tugamba nti ekitiibwa kya Buganda ebyo bye twatutegeeza ebyo la mama ekitiibwa kya laba emboko adda buto laba laavu adda buto ekitiibwa kya Buganda kyava dda kino kireka watamala emiziina embeera bwetyo bwe yabadde mu lubiri ennabagereka Ssaabasajja Kabaka era twalabyeko abambejja bali ababiri tebabava ku lusegere ebifaananyi binayongerayo nga mubiraba mujja bebabbe byabate abali abayonka be naye abantu bajjula batya Royal Mailo ngangazi Royal Mailo kwe kuva ku Bulange paka ku lubiri nange njewuunya egenda ejjula n'omwana akuba short ezo nno oba short TV ekuba short ezo kuba yerina kamera ezo banna omwana akuba ebifaananyi bye amanyi kyakola mutebi wabadde nani Lawrence kyambadde Lawrence akuba kifaananyi short yalina kamera naye nalabye abantu baalaze omutima gwa Buganda abantu baalaze nti baagala Ssaabasajja ate Ssaabasajja atuwadde essanyu okubanga yabadde Jasmine laba Katikkiro Jedi wali Saidi wali omumpiko omulala muwanvuko Katikkiro mulaba ne Katix wuyo bannanga ali very humble man cool guy empalana za UBC waliwo ekifaananyi Katikkiro abafa dabayo era kino kireka batamala emirundi n'omwana we yatugamba n'abagenda kagenda ku divorcinga bwe batamulaba ku mukolo ne bagamba oba ne earless man ne batugamba era yalikola divorce guli omukolo ogwaba mutebi ogwaddeko ngwabalondemu ogwe bibiri maama teyaliyo teyasobola oba nga omanyi nti embeera abakyala mubeera busy yes anti bayabadde amutegeka kati nabo tebagenda kataboke naye azize emikolo kati wuuyo mugenda tugamba kino kirekawo ababadde babolonga kati bayiro Royal twongere ebifaananyi waliwo omulangira wa Ssajja nga naye waali nga naye olabye ddala nti Obuganda buladde ate omulangira wa Ssajja muddusi yadanyumye nga ali very smart yadanyumye nga ali very smart waliwo maama bamukwatidde kolavene ekunkumukeye ekulukuta baby ekifaananyi ekyo kiwa oluyimba ojjukira kayimba kapalaso yekalaze ekifaananyi ekyoluyimba luyimba kyoluza olubyago lwe luli lwayagala gye walaze nange nkuwa olwange nange nkuyimbiremu ti Katonda weebale nnyo Katonda weebale nja kumwebazanga olwa Kabaka wange nja kumwebazanga nnyo obuteddiza gano obadde ogalaba toba munnange nnyo gano obadde olulwo oluwedde Katonda naawe sibula nkwagala nnyo munnange nkwagala onsula ku mutima nkwagala nnyo munnange nkwagala onsula mu kifuba gano ga Ssaabasajja Kabaka Robert totuwadde kayimba omutima mutono wakufa oluyimba nze lwensobola obbawa lwa luzungu simbula mukyala yaluyimba bamuyita Celine Dion baluyita Because You Loved You omuli akaluza kagenda Because You Loved Me mulimu ebintu bingi nnyo ebiraga ekyabaddewo kojja oluyimba olukyusa lugamba nti nze maaso go we gatali nze eddoboozi lyo we witali nja kukwagala nnyo era nja kusanga waggulu buli kaseera nolwamada okukirugendawo namagembe oluwa eno laavu ya Ssaabasajja ebikoze amawulire apart from the marathon tugenda okuba nga tubiyingira olunaku eddakiika eno era ko nayo tube nga tusimbula mu ssayo gye tulina okuba nga tusimbuliramu
Mulago Hospital eddwaliro y'e Mulago liri stuck ne 40 dead machines ebyuma 40 bifuwe fufululu ebyandi byadde bikujjanja bagwe tewali wayamba teri abyogera nako. MRI machine bam, plain x-ray machine bam, mammography system bam, patient monitors bam, hematology analyzer bam, n'ebirala 40 ebyuma ebyali byadde tugamba nti bisitudde eggwanga okulyongera kuleva endala mu ngeri y'okujjanjaba bannayuganda bwefufululu. Ani afuga eggwanga lino? Kaguta Museveni. DP. Mwalemwa. DP hakuna. Ono bwino mukambe unavudde yagamba nti amabaati nabbanja kabida amaziga mu State House tewali minisita addamu kufuluma ggwanga lino Museveni. Naye Museveni gwe tosobyangako ba minisita ate Bobi Wine avaawo mu Nuupu banedda enkyukakyuka enkambwe mu ssemateeka nkambwe nnyo Segnya ne Sewanya na dire koze eki biri mu bwino sinze nanyini byo enkyukakyuka enkambwe mu Nuupu enkyukakyuka enkambwe mu Nuupu tujja kuzogerako okojja ssemateeka oyo yamubaba kikyekirira bbanja okukaaba gatuwe toyinza kubanga walabye engeri gye bakuttemu minisita Lugolobe n'otakaaba kubanga twadde tuyingira olunaku olw'omukaaga Friday kiro minisita Lugolobe ne bamukwata ku poliisi y'ekira era akyaliyo tusuubira nti olunaku olwaleero ajja kubanga atwalibwa mu kkooti. Amabati gafuuse kagumba wegoge bwe bamukutte batugamba nti kakati gwe bazzaako gwe banoonya akyekwese ye mukyalo oli eyali ow'amawulire Nandutu akyekwese nti akyabuze naye nga ne baminisita badde bagenzeeyo okumukyekingako poliisi yabaganye n'okuyingira ku Kira Road Police ye bamukutte Lugolobya gwe tusuubira kati yaddako ebbaluwa ya president yabagamba obubu naye bannange sitaani singa lumuntu yali asobola okumanya sitaani ate bano abantu mbagamba nnyo sitaani talina kalamu ajjira sitaani talina mayembe gano gemugamba nti amanye abantu batusigira ekifaananyi kya sitaani si muddugavu yes nedda SPD abantu bangi batusiga ekifaananyi kya sitaani ne batoga nti sitaani ayina ebiyembe ayina agaasagane nagatongoka mbu abinnyo bingi nnyo singa kyali bwekityo bweyangingire mu yeekaalu yakatono bandimutegereddewo sitaani atambulira ku bantu sitaani akeera kumakya nagira ku Fullfigure nenjera entona wepa sanga asobola okubeera akugira ku mutebi nga amweripyeko ne tutabuka wano ne wanyoka omuliro sitaani atambulira ku bantu betukozesa naye mbeebaza debate mwakola luli eya poliisi na kiki it was very good ate mu mutima mulungi kubanga eggwanga lyonna kyagiteeka ku bunkenke abo ne bagamba what happened era byagenze okugwa mu poliisi bamumuzi yes n'abapoliisi bavuddeyo ate nga tulaze nti tetuli side emu tetuli one sided omupoliisi yes ekyo bayita era ffe twakola amawulire agatuuka mu bakulu bonna ne bagamba what happened bwana abakulu bamperezanga message buli nagamba abange kiki ekyabaddewo. That was a very good one. Then abatunulira nengamba mwabike bamusayi muto. So sitaani ate neyo debate gyokoze abantu bagamba sitaani mbw aliko amayembe aliko ebitagabi mbw ajje bwati singa sitaani yalajja bwati buli muntu sitaani atekwa kubanga ali very beautiful bw'aba mukyala atekwa kubanga ali very handsome bw'aba musajja atulaawo nga toyinza nakumumanya nga tayawukana bw'aba alumbye banyankole abakutte yesibye n'olunankani luno bw'aba alumbye baganda agira mu kanzu nogamba ono waffe wa munda sitaani atambulira ku bantu SPD omuntu akeera ku makya nabyekikazi kino ekitunula nga ampuza oluguudo tokyogera linnya kati nga sikimanyi linnya era sagala kukimanya kikutte obugoye bw'abaana bato kikuweka pisa embu kyagala nakyo kirungiwe wadibaadiba oli awo osinga nekiwejja okukyuma embalagasozo zegatta wali weetega musumba ate yenyinyala bw'ongamba nti wakolanga make-up mulungi nnyo mu musumba nga ngamba baddange onyumye baddange oli mulungi nnyo nze mama mukwano Soti TV ekubanja wadalooni wano musumba nze kati gamba buulire era nkyogera nejjo nakibagambye sikyogera ku Soti TV musumba bugingo newakeera ku makya nangamba nti Fullfigure get out of here mwezi ogumu gwe mmaze ne musumba bugingo gusinga emyaka 2 gembadde n'ababumbatuutu omwezi ogumu gwe mmaze ne bugingo gundaze masa emyaka jange emirala 10 nga mitangaavu ansembezezza ku Katonda ansembezezza nandaga ensi weino tambula
ova ku muntu agamba nti waba olina obuzibu nze nja kuwala ntogenda kwewola abakozi bano baba ne SPD mbawola sente otere owulira n'otagenda eri mu interest mbuulirayo TV bbiri z'osobola okusanga nannyiniyo n'oyogerako naye abaana bangi bakola ku ma TV nannyini TV kigwosanga mu lukubo banga ayingira bantu mugamba n'omubuuzaako kifaananyi kiki waliwo n'abaana bakoze emyaka n'emyaka nga balina naye gwe n'ovaayo oganye okwogera gwe bibi by'olina kubanga bakusasudde obusente muzibe bisiyaga ezo sente nange bazimpaako ne yazimpa waali era wajja n'otugamba yes abange bino byebisiyaga nga bitabuzi baagala bandetedde sente bwe ziti yes naye baswadde eyazimpa waali nina obukakafu nina n'obujulizi bw'oba oyagala mwogere nja kumwogera ate nze ge mutakula no tomwogera nze anti nja mwogera eri nze ndi nantalo nze ndi mulanyi wa ntalo wajja n'oyendayenda ku bakozi bonna bonna n'oliiba n'olemwa noweteeka musumba naye ennyala oli mukulu ozaala musumba gwe wajja ne weeyerusa n'olowooza nti oli mulungi ebizigo byakuboola wenna olinga zebbula crossing omubiri gweyalukako bitundu tubadde tuli kuma waliwo omuntu akunyiiza nze kati espiri kankubulire ensi ne bwekyuka ng'ekyuse wadde omuyaga guyita sina lunaku lwensuubira kukozesa musumba bugingo kabeere makula sirusuubira mbubawo mulimu nze neva ensi ne bwebekyuse musumba ensi ne wekyuka kati naga nti atudde ewuwe bano abantu balina obujja ku mutima n'obukyayi obwenkomeredde olunaku lwe balaba ennyumba ya Susan Makula mwasuule namayumba kasukulu yakyala emitima ne gibatokota ne bakutuka kakati ennaku z'omwezi nga 8 lwalina kulaba kyala omukyala Susan Makula yabulira enjiri yakwata ku mitima gy'abantu n'etambula emitima ne gitokota ne social media baali bamanyi bakuba bugingo omu ne balanga bugingo alina dangerous substitute ne bagala tufudde tubadde tunyiga omu kati bali abaddabo tugenda bakola tutya kati bano basalawo baziba ebisiyaga wakwata abaana babiri ne bakozesa batonya babotoka baagala bwenkanya kintu kitono nnyo sente muzisipendinga mu ffe mbutwogere mukwate abo mbawonye lwaki omudiri gw'ospendinga mbannamawule n'abala okuziba ebisiyaga kubanga abatuulawo ku peloolo batunuliddeyo omusajjawo mugamba oyo omusajja simanyi mugenda ne mwetuma manya nsase n'abaana bemuzaala omwana kusomera wanga nti taawe yezolo simanyi yezoligali ng'omwana wanga kitaawaze yezoliga ku ssomero alese school fees yagambye nze nno nsabira wa musimba bugingo njagala nnyo bugingo naye nze kyenoonya mwe munoonya bano munsaba bano bendeeta naye nze njagala Susan Makula kumanyira kwonna bakiggwe gayi Susan bayina TV radio 6 gwononya muteeka pejiko musajja gwo wanuze ntalo ku bantu kino nkikugamba gwe mazoliga tokomye kwonogamba kati Simon yamuna interview nagamba Simon namugamba olabika olwana ntalo olwana bugingo mazoliga yani oyo musajja wono ebyo biwumba tutu kimeze n'ekiwalata n'ekigenge kimulidde ekiwala ky'obwavu kigenda kutuuka mu kabina n'agamba mbu nsabira ku Kanoni njagala nnyo ebugingo ze gye nsabira bwe yaleetanga bini yagamba gwe nno bakukola kitono ng'awoolera kuba bamuwadde ssente nze bansiba bugingo oyo yansiba musimanyi Simon Peter we bayani tusirikira bintu wabeerawo ebituluma omuntu alina kyayagala okwabya ku mutima gwe okyogerako ne kiba nga kyabise kati oyo tudde ku mawulire ate siti ampaana ngenda bavuma mwene bakazi babenyinya tugenda kubanga tugenda ku mawulire amalala Robert Mutebi amabati gagaletse obuzibu some of these people are our close friends nabagamba ku Friday mujjukira era batugamba nti osuubira nabagamba nti we bunaazibira olwaleero tulina kye tusuubirayo era twaliwa ku Friday kati onotugambye nenandu twali awo kusanga kyenkugambye ku sitaani atambulira ku bantu sitaani ajja wajja wano nawe emirimu SPD last month omufuka nga tandandika kwogera byogero mugende mu kamera za sooti oyo bini abadde ku sooti nga bunaku anoonya musumba omwezi ogwo emabega teyafuna mukisa gumula banasala wagenda movement musumba amuyite oyo mukazi akubira essimu nakiraba ne bannamawulire oyo mukazi omuyita akubira ssimu lunaku ate nze ndi musajja gwe mutele omusajja omukazi atakubira ssimu nze ndi musajja mukulu ebyo sibyogera anti gwe mutele akubira naawe oyo mukazi namagwata atakubira ssimu oba nawe yali akwekwanira mbu omutwale wa musumba sitaani oyo gwagamba tamne kwa nandutu omanyize sikweka takubira wamma
omukazi tumwogereye Pachoto takubira simu yankubira simu nga yagala kusinkana Musumba ennaku zino agamba nti yamusobyeko simanyi yamusobako nga ye yabyeteerayo naye embeera yeeyo ghetto kids bano abaana ba ghetto mwagaza kigwavuma ebiri mawulire tudde mu reality nakugamba nti success and fair best solution and reality tudde mu reality naye kakati abo batono nnyo kati baliseneza bala batabuse anti nkulaga sitaani sitaani tumutegede kati genda ku nandutu ekyali kimuteka mu mabaati kyali kiki nandutu nno kale naye kati bwogenda ku bantu abanene ennyo mu Amos bagamba liko ekikolimo kya Nazaala we waliwo abantu abanene nti Mutebi nsonyiwa okuyingira mukubanga nkuyingiramu nnyo nakajja wano sinamalawo myezi wadde 3 nkusanzeewo ebbanga eddene nnyo mwe mwatandika sooti mugitadde we muli nga nkeera ku makya nga ngamba nti njagala Mutebi akutte ekikopo kya sooti nange kyenjagala manye ebbanga lwekikoledde oba gyokijje nga nkeera kumanya nga njagala omusalasi Mutebi gwafuna oba ontegedde nandutu yakajja wabeerawo okwegendereza owulira okwekenneenya nze kati n'omuto muto yes akajja olunaku kemanya nze kati manya naku yange mayine wenkoma n'omuto muto oba ontegedde bungi abapapaki amusirugolobi bakakuwa obwa minisita babukuwadde ate ono mukwano gwange naye nze neebazaako ekintu kimu bwe ntunuulira saga yonna yeetoololerako amabaati nga bwetambula yonna nga bwenjiraba kampani eyo ey'amabaati biki Uganda baati bonna b'otunuulira for the first time nalabye ekintu ekirimu obubbi oba obufere oba obukumpanya obulyake nga tekirimu Western region ku mulundi guno nalabye ekintu ekirimu embeera y'obubbi nga tekirimu bannaffe okuva mu bugwanjuba bulijjo wakulemberamu enguzi kyogamba byonna embeera ebaddewo mubadde mubeeramuko oba mu kiga oba mu Nyankole oba w'ekisolo oba waawa ku mulundi guno tuva Masaka ne tweyongerayo paka enjuba gyeva balugoloobi tuli kati tuli wano mu Buganda banandutu tugenze eri mu bakitutu tugenze eri gwawuliddeyo Kamusiime ene Matiya Kasayija era Bunyolo nena banja era Bunyolo dalisi tugenda gyetegereza kojjo kikoze ota ate vice president alupo wenera naye ate ng'okyogedde bubi ate konja takomya kukyogera abantu bano bembetegeeza ndabanga oba ab'NRM bonna bandisappointinga nnyo tolabanga bonna b'NRM lwakigamba nti kyogera nange laavu saagala kukyatula kyatule ekyokubiri ekikubonabadde tetutera nnyo kulaba bantu bava mu Northern Uganda nga beenyigira mu bubbi mu gavumenti yonna nga ekiseera kyebaddewo kibadde kizibu nnyo abantu abo balina emitima egy'okusiima kye balina guno gwe mulundi gwoyinza okugamba nti gwe gusoose okufuna omuntu ali waggulu ennyo high profile person ng'ali mu sikaamu eno ey'amabaati mu sikando y'amabaati abantu b'engulu abo babadde tebabyenyigiramu balupo baani gwe gusoose tubale tuwulira amawanga aga okusingira ddala Abaganda n'Abanyankole era ng'owulira mu bwezi kale kobitaddemu abantu basaabasajja katuwumulemu katono tukomawo n'ekitalo kino